omukazi ne bamusingisa omusango era ne bamutako omusango gwa torture, child abuse. Bagenda kumusiba, bamusonyiye olw'olubuto ne bagenda kumusiba emyaka 7. Egyo mitono nnyo. Mukomera si mitono. Agenda kuzaalirayo omwana, omwana yabeere mu kkomera, babeereyo. Ate oluvannyuma lw'okusavinga ekibonerezo kye, takkirizibwa kuddayo mu maka gali wadde okulinnyayo. Okumanya omukazi Naabalogo, senga w'abaana akugamba badde bagendanga mu kkooti naye teri muntu we n'ogu yalinnyayo kumweyimirira. Era n'omwana w'ono Benitiza Naleero. Education is the key. Teri agala kumanya, teri awondera. Era senga w'abaana mpaka nakati alina omwana. Kino kambawulire omuntu buli lweyisa obubi teri agenda kuyamba. Omukazi teri wadde muntu yavuddeyo okugamba nti nnyo, nti oba muwondere, nti oba basaye ku magezi oba beetonde. Naye omukazi bw'abadde ng'akaaba buli lunaku okumanya abaana ba Nnyondo Media mulina emitima. Bwe nababuuza nti bannange omukyalo ono, babuuzizza wamma. Bwe nababuuza nti omukyalo ono, maama senga w'abaana, nti omukyala amufumbira ebijanjalo, afumba ebijanjalo bya gundi bya restaurant n'amutoolera ku genda bakubisiika. N'ateekamu otunnyo ne mbabuuza bannange. Ateekemu otunnyo oba n'otunnyo twabadde ateekamu natwatujjawo. Bannange abaana bagende bagamba ebijanjalo nga temulimu nnyo nga tebiyidde bulungi. Ebyo nga agoye akawunga tekayidde bulungi bannange muli bakoowe naye nga nange ndi mabega wammwe. Nze omuntu atulugunya abaana abatalina musango. Nze saagala. Era updates kiri nti Naabalogo agenda kusibwa emyaka gye 7. Ate nga bamusonyiye era bamugaye tukusonyiye naye ogenda kusavinga emyaka emeka. Ate bw'avaayo ati waabwe gy'aba akolera obwo obulogo. Bwe bamusumululya bwe papa asana n'atuuka n'ewaabwe ne bamugoba. Ayi nabo teri amwagala naye agenda kubundabunda. Abunde. Ensegena ate n'ekirala update endala yiino omwana tabeera nkowa John. Yeetonze buno oli amusonyiwe mwati munnange entakale ngende waffe ngende ebeereyo munsonyiwe bannange munsaasire saamanya nali simanyi nange nalina obujja munnange. Nze nange omusinja natuuka weno nga nkuba abaana be buli kadde awoza abaana omwana kyokka nange bba wange gwe nazaalamu omwana wange oyo gwe mulaba Beniti omusajja yankyawa nangobera ddala. Buli munyiba tonaakuyingirayo. Singa wamulabye we natuukidde Madamu Rose kyoyita abeeno ngeri yakanyego. Nemba munju abaamu. Mukaira kamulali ngo mutali. Kati mwannyinaze. Andisose n'okkakkana kubanga zino ensonga za mukyala wo. Baba wasiibyo. Yeri mwannyinaze, oli otya mwannyinaze? Yendi baba. Baba. Ono omukyala era akyali wano. Baba. Yakomye obukomi oba? Baba kwata mpola. Kwata mpola ebintu bino. Baba abaana bano omukyala ono waba yakuliisa sekkote. Kekadde olwaleero tunabe. Bino bikoye. Mwanyinaze sigenda genda wala. Wala mpana ebitu yange. Mwanyinaze. Mbadde nsaba ono omukyala simusangawo. Bwe nja kusabula. Nsaba. Nja kusabula. Mwanyinaze simusangawo. Ojja tusangawo. Mwanyinaze. Sokole. Ogenda kutema ani? Kisabule. Kikulaga bina. Kale muwangudde.
To guide and counseling people. Who is this? Guide and counseling people. Akola ngani wano maka ga daddy wange. Ono ekitaawo. Kitaawo tamumanyi. Oba kitaawo yafa. Oba bakwenda nga kulabanga ono wamya muno omulaba mwami John azala bana ababiri kweta kuzalangako bakuita mujja na wala kigambo kibalambika obulungi omwana ono mujja na nyina waliwo ekigambo ekirungi ekimujjamu mwakulira mu makoba gatali owenga nije mutakuzibwa fa bakuzibwa tumanyi nti omwana yenna mu maka mwali bwabanga maama we yafumbirwa oyo mwami abeeramu yabeera taata kati mwe abantu akuzibwa oba mwakulira makaki kati bakulira mu mbizi azisembizi nawe wandibedde maama kulwa abaana b'omwami be wasanga mu maka kubanga obasanze olwaki bwe tobadde nga maama okola ki sina kye njagala kukola kuba sizze mu ntalo kulwana naawe sikusobola sizze kulwana sizze kulwana nze njagala mwannyinaze mukubire mugambe nti nze njagala mwannyinaze mukubire ensonga zaaliko ziyamba ffe sijja mukubira sijja mukubira bwe toyina namba ye gwe mwanyoko omulambo oyinza mutabana namba ye togiina njiina naye njagala nga gwe omukubire sijja mukubira ngenze kukola tusiiza mujja ku mirimu gye wegenda mu nnyumba ompitireko oyita akabuzi ate nga muntu bagamba mwende ezaala anti munnange azaala naye omulaba enzaala abalungi singa mbadde sizze na mwana wange ono nandiyogedde Oluganda sijja kulogera kubanga nze n'omwana wange ye mwe mumanyi ebisoko by'Oluganda ne bwe naabyogera onoomanya kyentegeeza bajja tusumbuliza mu nsi yaffe sala kwogera bubi ate munnange ekirungi mwanyoko abaana booliko kaya baganda banne ng'anonooza ffe labe emindi emujjudde bwe buno obubuzi abo bwe bubuzi jawa jangu maama jangu bakyusa ngoye lunaku mwaka n'abaana bayetera engoye senga wabana kyoba omanya ono omukazi n'agikwata n'aziwa omuguunwa gwe omwana asonye omwana omuyita omuguuna kubazira muguuna omwana wabanga omukuziza batuga bwa kufaanana oma jangu otule kwano taata jangu otule kwane owuwo oyo mwana bano be baana ne tokimanyi kubanga balina empisa olunoonyaamu omaze ebbanga ng'olunoonyaamu naye weetereeze laba ennyimirira laba entunula ebikanyumukuba empimwa ebyo ebitama ndasaba amazzi laba entunula kati gwe kano nkugamba geno lekera amazzi g'okunywa ani gw'oyita gwe kano ke kano kempita gwe kano gwe tukalaba tewulidde kye bagambye gwe tewulidde mu mbejja kyagamba komawo wano komawo togaleeta komawo leeta amazzi togaleeta jangu togaleeta gendo leeta amazzi kali kasebo ndoozo kalabako katunula kutya buli kaseera katya buli kaseera waka babeera mu ntalo babanga ndogoyi gendo leetera omumbejja amazzi tewulidde kye nkugamba omwana akugambye muleetera amazzi kabulengana omumbejja kiki kyoyita okukwata empola twali tulabye abalungi maama tetutandikidde ku ggwe twali tulabye abanene emirembe tetutandikidde ku ggwe ate luno otalo njaddulwana nja kukuta mukazi gwenkulayirira njaddugusa mukazi gwenkulayirira kenafuna ono omukyalo omulaba ono gwogoba kanyoni tujja kulugusa ani gwosirisa gwe kantu gwe ani gwosirisa oba tegawooma galeke nja kukuba gwe kanamu omumbejja mukwate empola kabulengana omumbejja kikyoyita omumbejja ono si mwana wa muntu bano bemutuge bwe nti si baana ba muntu
Bano si baana ba muntu bemutulugunya. Nakatinya n'olyango oyagala kutugaka tuge. Mazzi kigagenda omuleta gamwaleta gayiye. Gamwaleta gayiye buyiyi. Mugende muganyogoleze kabulengano okwagala amazzi agali. Tagenda galeeta. Tagenda kuleeta mulala. Tagenda galeeta. Tagenda kugaleeta. Nyondo wano. Nyondo. Amina. Akati basweetheart. Bannange nyina ennaku ku mutima guno. Nyina ennaku. Mulimu akaseera bwe ntuuka ne mbaluka ne nkaba n'okukaaba. Naye njagala nnyo okubeera mu kkooti y'ono omukazi Naabalogo. Mbawe updates zonna buli kimu nga mukiraba. N'obeerawo embwa yateekamu ejjembe nerindeega. Ne Balago muli Balogo. Balago muli Balogo. Mukkirize mbalangire. Era ne bamala basinkana omuntu ng'ali awo mu buyabuya bw'ati. Kati singa bali mu RIP naye mukootakoota mu Gaalumonde. Shame upon you. Nali bakiransi bange nabakola kyewa bafollowers baffe nga nabasuubiza okubalaga updates buli kimu kyonna. Ne kakati kambagambe bugambi. Ekituufu kiri nti omukazi baamusalidde. Tetwafuna chance bana bamama mbadde nfa wallahi ya Mungu. Rosette mbadde nfa ebyaddala. Ndoka naisa nengamba kakati Nyundo Skidding School Amina yabagisigaza. Kakati obugwe bwange mbadde mbagala nnyo mu buwe hama. Okuba kolashi. Kulama kwennyini. Bannami. Noza wonali ntuuse. Ama muliyo mutya. Amina hiya mama buzeeko. Abalabi bafa abalungi. Tubabuuzaako musibye mutya ffe Banyundo Media. Naye olina eddoboozi eddungi. Bakugala kumula eddoboozi olingangire Nakazibwe Farida. Nedda. Tutuuse okutula ku mwasuze mutya. Eddoboozi lya taata wange. Naye bakugambako nti onyirira olabika bulungi ekikasi kirungi. Omwami wange yakiŋŋamba. Ojja kulumya abantu abali eno tulenno bulungi bajagamba omukazi asitama biki. Ojja kwetera abantu obujja abantu basiga bali mu guno si bafumbo. Ebyabami tubijjewo. Tubijjeewo. Wenawe yali akugambeko olabika bulungi. Taata wange. Okozesa ki? Nkozesa bizigo bya Nyundo Media. Nyundo Gleam. Kati ne taata mujjewo. Twagala omuntu mulala kubanga taata olwo bana baji balina taata. Kati nange tonkuba nki. Tawanga omulemire ani omulala yagambeko bulabika bulungi. Banji. Tumenye bono baali. Leka nkubuuzeko sisi. Omwami waffe omulamu waffe wali mukuttemuuko. Nedda. Eri omukazi ataloga. Anze obulogo si bwetaaga. Sabira musabire. Kasita nsaba Katonda nga. Nengo so tugamba wano mukabira mbwa mukwatamu. Era bwe mba nkikoze nkisobola kyogera. Saba obulogo obukuli ku maaso sisi wange omulungi. Wonna tunozi bwoti buli buti. Butengejja. Kubanga namulabako naye ngolaba ina kyomugamba kyankola omugamba afukamira nga afukabira wamuloga. N'ebigere abinaaza. Ye bo baloga abakazi. Naye omukazi anyirira yenna. Ng'omwami we amwagala. Buli kyamusaba alina kikola. Ate muli mu ddogo. Ate muba. Kati ffe tunyirira. Munyirira naye ate muyinza okuba nga essaala ntono ng'ate mmwe mwetooloola bwe muti naye ate nze ndi bwe nti. Updates za Naabalogo omusango gwamuse mu V. Mukyala Naabalogo mwanyinaffe omulungi ennyo John. Ejjo nabaddeyo gitwamutwala okumujjanjaba. Ekituufu agenda atereera. Naye adambuuza ku updates za mukyala we. Akyalinamu akano bwe katakola ki? Akamwagala. N'agamba bambi. Bamusonyiwe. Kale sirakudamu kumwagala, sigenda kumuzza waka, nja kuwasa omukazi omulala. Ne bwa ku bizibu ebibaddewo byonna.
nakati okyawula yakwasa mukazi mulala anti kati mwannyinaze olaba omusajja tosobola kubeerawo nga tokola ki nga tolina mukazi ku ndoga gye bakolozamu ne bakuwuza ne bakutyala n'abaana bo ng'oli awo oli mu kasala kkubo era okyala kudduka mangu mangu ofuna omukazi. Updates bannaye njagala mukimanyi ne kino omukazi yayogedde amazima ne yeetondera mu mulamu we ono ssenga w'abaana kubanga bina yabiŋŋambye. Bannange nali neegombye nnyo era ndowooza munda ku media sibaddeeko. Neegomba nnyo buli kimu ngende kibalage ne baana bamma kati kamba bu updates saasobola kukola ki genda yate kati buli kimu kyakoze kikyawedde ne kooti yatula buli kimu ne kikola ki. Omukazi ne bamusingisaawo omusango era ne bamuteekako omusango gwa torture, child abuse. Bagenda kumusiba bamusonyiye olw'olubuto naye bagenda kumusiba emyaka 7. Egyo mitono nnyo. Mukomera si mitono. Agenda kuzaalirayo omwana yabeere mu kkomera babeereyo. Ate oluvannyuma lw'okusaavinga ekibonerezo kye takkirizibwa kuddayo mu maka gali wadde okulinnyayo. Okumanya n'omukazi Naabalogo ssenga w'abaana akugamba badde bagendanga mu kkooti naye teri muntu we n'ogu yalinnya okumweyimirira. Era n'omwana w'ono Beniti Zannaleero. Education is the key. Teri agala kumanya, teri awondera. Era ssenga w'abaana mpaka nakati alina omwana. Kino kambawulire omuntu buli lweyisa obubi teri agenda kukuyamba. Omukazi teri wadde muntu yavuddeyo okugamba nti nnyo nti oba muwondere nti oba basaye ku magezi oba beetonde. Naye omukazi bw'abadde ng'akaaba buli lunaku okumanya abaana ba Nnyondo Media mulina emitima. Bwe nababuuza nti bannange omukyalo ono babuuziza wamma. Bwe nababuuza nti omukyalo ono maama ssenga w'abaana nti omukyala amufumbira ebijanjalo afumba ebijanjalo bya gundi bya restaurant n'amutoolera ku yanda bakubisiika n'ateekamu otunnyo ne mbabuuza bannange ateekemu otunnyo oba n'otunnyo twabadde ateekamu natwatujjawo. Bannange abaana bagende bagamba ebijanjalo nga temulimu nnyo nga tebiyidde bulungi ebijanjalo nga agoyakawo nga tekayidde bulungi bannange muli bakoowe naye nga nange ndi mabega wammwe. Nze omuntu atulugunya abaana abatalina musango. Nze saagala. Era updates kiri nti Naabalogo agenda kusibwa emyaka gye 7 ate nga bamusonyiye era bamugaye tukusonyiye naye ogenda kusaavinga emyaka emeka. Ate bw'avaayo ati waabwe gy'aba akolera obwo obulogo bwe bamusumululya bwe papa asala n'atuuka n'ewaabwe ne bamugoba. Ayi nawe bwe teri amwagala era agenda kubundabunda abunde ensi egenda. Ate n'ekirala update endala yiino omwana tabeera nkowa John yeetonze buno oli amusonyiwe mwati munnange entakale ngende waffe ngende ebeereyo munsonyiwe banange munsaasire saamanya nali simanyi nange nalina obujja munnange nze nange omusajja natuuka weno nga nkuba abaana be buli kadde awoza abaana omwana kyokka nange bba wange gwe nazaalamu omwana wange oyo gwe mulaba Beniti omusajja yankyawa nangobera ddala n'omwana wange nga tagala muwadde kantu konna lwakiyimize bibi na mpisa mbi. Eriyo abasajja abatalina mitwe minafu emitwe nga migumu ng'ojja kumukakanako omuloge weeroge wekka. Oyo mukazi ne gye yali baafuumula mufuumuule mu maka byonna yagezi n'abinyumiriza omukazi bwamukwatibwa ekisa baamufuumula n'omwana we era n'omwana bamwegaana. Era Beniti waali talina taata ne wawoza eri awoza agamba kana maka ga kitange who are you simanya counseling and guiding people who are you maka ga kitange ne mubuuza maka ga kitawo kuva ddi zikusooka ne zitakuva mabega. Kati Beniti bali abaana be yalinga abonyabonya be yalinga asuya kati be balina rights zonna ezimalayo naye mukola kye baagala lwakuba kye nga twatulina mwana mutima mubi tosobola kukola mutima mubi. Kine ssenga w'abaana oyo ku busungu bw'alina yandibadde ng'oyo omwana ng'amuyisiza ddala bubi n'ekisemberayo ddala naye munnange tasobola kubanga si gwe mutima gwe. Era banaye kambeebaze abawagidde ssenga w'abaana ku packages ze twamuwa naye munnange temurespondize bulungi nga ku balala. Abaana be mwawagira baali ba Brenda ne mubawagira ku bizigo ebyo. Naye ssenga w'abaana ebizigo bikyamutuuliridde kino kambabulire ekituufu bakabigulako batono nnyo era batono ddala. Ate nga yeetaaga okuba ng'akola ki ng'ayambibwa mukazi otubadde nga atindiga olugendo lulina kugenda ku kkooti. Nali neesunga nnyo okgendayo naye nyina ekiseera bwe natuuka nga obulamu mpulira bukola ki
olwenkera nga ngenda nasuula bubi nnyo nga bw'okiwulira anti nammwe abandiko temunganya naye mukotakoota mugaalo mundi wallahi yamunze rozeti nkyaliwo nkyassa nkyakola buli kimu byonna mbiraba n'obubaka bwe mumpeereza mwenna bonna bulaba sina kye siraba sina kye sikola ki era ndowooza mukimanyi ku media mbadde siriiko naye ng'olunaku olw'enkya njagala munzikirize tugende wa mukulu John gye bamujjanjabira twogeremuuko naye ayogereko nammwe mumulabe embeera kati gy'alimu kuba kati kaleekaleko nga manyi n'abasajja bo baagala nnyo okwanguwa okufiiringa soli ku mitima gyabwe okitegeera ate tetunaa kumugamba nti omwana si wuwe okumanya n'omukazi abadde mwezi kungwa bakugamba nti ne gye yali yafumbirwa gye yazaala Beniti mu maka ago mbw ate n'omwana nawo si waawo kyobera nga bamugobagana ne bagagana n'ekintu kyo omwana ne bamwegaana kisoboka okuba nga omwana yali awo mu maka ge yali yafumbirwamu kano omukazi tambula n'emize gye bw'afumbirwa ewantu abeerako ne gweyagala eyo ebbali era gwazaalamu n'asiba omwana n'owabeera akoze eki kati abadde lubuto mu maka ga John ngalaga omwana waaliwa naye mbutuufu yamaze n'agamba omukazi n'agamba nange muteeka satemanya kye mu manja siina mwana wammwe zika ngende ewaffe n'olubuto nzalire eyo omwana si wammwe n'amunyola buli kimu olunaku olwo nali oyo omuvubuka gwe yayingiza waka yajjaawo yenna nnyini lubuto abakazi benzi ate abakazi batemu obwo nga buyitiridde mu maka g'omusajja n'oyagala asoose n'omulimba nti omwana wo ate ng'olina gy'omwenze ate ne gy'omwenze nayo ayinza okuba siwaayo aboosaboosibwa nga waawalala banange mulekeraawo obwenzi abakyala abakyala obwenzi buyitiridde omukazi n'okozesebwa abasajja ng'aba ate gwe tomanya tatawo mwono omutuufu yaani n'omugabirako ono n'omugabirako ono yafaananye wa John kamuwe John yafaananye wa Lolini kamuwe yafaananye wa Matovu kamuwe Matovu kamuwe yafaananye wa Sepija kamuwe Sepija yafaananye wa Kamani bonna n'ogenda ng'obakyangiraawo naye nga tomanyi taata mutuufu yaani kubanga bonna bamukoza mu kiseera kyekimu omugenda kikolera ki kati atobe n'ebizibu bye teri ayinza musaasira nze sisaasira kubanza abange mbazadde waamu lwaki mbasaasira omuntu atagadde bw'ati atagadde bwe tutamanya tata wa mwana mutuufu obeera otya nga tomanyi tata wa mwana oyo omukazi simulinaako kisa nange gyabonyaabonyamu abaana ba munne simulinaako wadde ekisa basibire ddala emyaka 7 we ginaggwerako ajja kuba ayize eri abatayiga emitono mingi naye ayinza okudda era n'akoma we yatandikira n'atandikira we yakoma ajja kuba ayize kubanga ne wavaayo bwe paba anti adda waabwe naye ate newaabwe tebamwagala kati mukubanga newaabwe tebamwagala kitegeeza ayina genda nga atagala butagazi nga mutamiivu anti bw'anaaba nga tayize mu kutagala ng'omutamiivu jajja okugwira ku kyokya kuba kati wali yagwa ku kiki kukyokya emyaka 7 mukomera is not something easy era kijja mwokyera ddala nze simuyinaako kisa wadde akatono nga toli mukyala munne ndi mukyala naye ologangako ne bwe mba nalogako ekyo tekyetaagisa ate kumala kugenda kusoma nti owaaye soma bw'oti oyiga okuloga oba obutaloga tekyetaagisa yina okuloga oloza otya olozaani n'ologa omusajja okutuuka okumuwuza n'olobonyabonya abaana be olw'okuba gwe mbunno kati kati munange natuukaawo omusajja nga alina laavu nnyo nnyingi y'abaana kana kayako kanaku olwedde ngeri baakeeganye tekalina kika nange njagala omwana wange amwagale nga ayagala ababe nga si byaliko nalina okweyiya ng'omukyala n'alyoka akyusa omusajja n'amukuba omwana we mu feesi katuliyo ono gwe yalinga akola ng'omwana we balinga si baana tagaana kumanya so nga manyina kwamba abaana basoma kuba omusajja yali yawunga mbwe abaana tibali ku ssomero naye nga abaana bali ku ssomero nga bbanga ki nga abaana baatuula si nga yabatuuza nga ye amaaso tegalaba nga tegalaba so kati John sobe mwagala kukirowooza kyenyiga tumunoonyeeko era tukamuteme tumunoonyeeko ku kamera bwe namunoonyeza twatwadde ku kamera tukamutume akimanye nti nno omwana talibangako buki okitegeera muganda wange njagala owoyo obubaka abakazi abali eyo ababeera n'abaana abatali baabwe ne bababonyabonya okutuuka okufa obubaka bwe nandiwadde abakyala naddala abasanze abaana mu maka bana mweyise bulungi mweyise abaana b'abasajja bulungi tebalina kikulu nabo balina naye nze ngamba bonna baba baana olina batwalira wamu tolina nsonga lwaki oyawula abaana oyinza okuba ozze n'ababo osanzeewo oba osanzeewo ab'omwami ate nga ogenda kuzaalawo abaana abo nze mba mmanyi bonna baana babo
oyina batwala ng'ababo n'obayisa kyenkanyi nga ne bw'oba oguze lugoye tosobola gulirako wuwo nga babbaawo tebannafuna. Kitegeeza olina okulinda oziweze obagulira omulundi gumu olemu egamba nti kangulireko wange bali bajja gulirwa oluvannyuma oluusi n'otabagulira. Ebyokulya n'otandika bikukusa ng'obiteeka mu kisenge abange kambaweera eno bali be banaamanya. Abaana bonna oyina kusooka kwagala baana ba musajja omusajja okuba ng'akwagala. Mulekeraawo obulogo bakazi mmwe bwe bubaka bwange. Tebalina kubanga era okomekera n'ebiwunzika nga bimaze ne bikola ki nga bikuddidde ebikuddira bivunda n'eddogo li-expiringa. Kituufu. Madame waliwo omusizi atulyawo emabega. Kaakati baana ba maama mutukkirize tubeere nga ate tuddamu okubaweereza bulambalamba nga bwe twawunye naye kyenzudde mu nsi ya Mungu omuntu ng'oli mulamu ng'olina obulamu weebaze Mukama Katonda. Kituufu. Obwavu si bulwadde. Nze mbeeramu awo mbeera nga sirina kasente obulamu ne bunsukwako nembeera nga zenna obulamu bukoze eki naye ate ekintu bunafu ekintu ddogo ekintu bulwadde kintu kyekyasinga okubeera ekibi bwe kiri. Bannawe obusiya tebunaba kukwata. Ninawo akaseera ako ekiro kye twatugenda kugendekera ku kkooti nasula ndogontana olubuto lwange lw'ekyanga nga zina nkankana bweti empewo nga mpitirivu ne bambika ebintu ebiyitirivu naye nga siwulira. Naye nengekazi gwamanyi neneewulira bubi mbeera neegaana neneekyusa nezira eno nezira eri nezira eno nezira eri. Ate muno mu nsi ya Mungu abantu tebagala abantu bakola bulungi. Kati abantu bangi abanyinako obusungu bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Kituufu abakulwanyisa bo balina kuba bangi. Ate balwanyisa w'amaanyi teri munafu gwe balwanyisa. Exactly. Naye tebatusobola. Kubanga baali bamanyi nti no kiwedde. Nze sijja banyumiza details, sijja ba details zonna. Naye nga kye mba mumanya. Just mumwekume nga muli bantu balamu kati waliwo gwe batubanja ssente. Era nga budde bunagenda ku media. Naye abale tayimiridde. Bwe mubanga temugenda kukola bannawe kye basabye kukola lwaki bamulya ssente zaabwe lwaki bamuzikwata. Lwaki muyina mwezikiriza egamba nti ssente zikola mu nsawo zammwe mwekka. Lwaki muyina endowooza egamba nti ssente ziyamba mmwe mwekka. Bannannyini bazo tebazirina ku mugaso. Eriyo omuntu talina ku mugaso ssente nasigala ng'akola. Taliyo. Kyolanga nze mbagamba. Nze nyina n'abaana olusambi abantu sijja banenya. Rozeti bizuko badde byagala naye ate munnanga tongabye soke kweleza ssente ate kakati kyona kina kye wonna nawulira nga atidde. Okitegeera lwaki? Kubanga abantu babi bakoze. Waliwo n'omwana wo ayina abantu baweerezeeyo ebitulaba amina babaweza messages n'abalaga nti addabizigo bali ku social media. Naye ne bamumala muwa ssente ne yeebuuza n'atabasindikira bintu kubanga tabikola ki? Tabina. Lwaki mwonoona bizinesi zaffe? Kati omwana ekizibu kyamukonvinsingamu nga ati ze Rozeti ngenda kukola ki? It happened to one girl alikata. Wallahi yamu nti Allah ali waggulu. Omwana yawa omuntu omu ebizigo, yamuwa sereza ebizigo, oti yatawana kola ki? Kusindika najja gyendi. Ate nga yali yakozako ku products zaffe wa Dubai. Kati agamba omwami gy'ala Rozeti apereza ebizigo. Kati omwami we nga mugamba nyina gwe nnafunye wano ku social media kaatuwe. Naye ng'omwana olwedde nali namukolako sikini nga yakola ki yatereera. Kati yagala kukaanya mwami kubanga omwami yali yeewaddeyo okukola ki okumugulira. Kati ng'afuna omuntu ali ku social media nga boogerezeganya nga amuweereza emitwalo 50 mu egyo mu 5. Kati nga balinda ebizigo ng'omwezi gugwako n'ogwokubiri nga tebituuse. Omuwala ng'ajjanga Rozeti munnange osindika kataala likira nti wo bla 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 njala kupereza ku bizigo. Oze nti ekaleti zizo ndo package ziriwo mu kusooka na kwa bizigo kiwapa full package ne skin yange ndudde okwesiga kitegeeza nyina kuddayo buto. Oze tekina buzibu nti ente katuwa package eno nti ente teako ssente. Naye kati Rozeti kati no kutya munnange bba wange kyonna kirina kiri kati yakola bw'ati nagira bw'ati. Kangwa kuna bayo omusajja yanajja kati Rozeti tosatuwa kyonna kiri omusajja kasajja akoze bw'ati nenga kati baneeno bamaze okubabba. Bwe baneeyululiza muze nga mwade product yange. Afanze ni mukazi asalawo omulundi gumu. Wallahi yamu nga akwata product nga mbikola bulungi nnyo nga nasobola custom nga nasobola baddabu kulya services nga mbiweereza omuwala. Mu nnaku 7 omuwala ddaali na package ye ng'agina bw'ati naye yakutte ku mutwe n'agamba Rozeti oli waawa wavaawa be twawadde ssente zaffe batuweereza ebizigo ne bagaana gwe tunabakuwa
era kwosagula omwana tiyako sente zange era waisa weeks zadde zonna nga ndoze kasuke nfuna omusaala ne bagamba mukola ki mwe mumanyi nze nenga nenkola byange era ze nebaza abaana munange balwawo okundya sente zange nze gw'omukisa omubisi guli noba lwakuba nange siri mukujjukujju lyalya sente z'abaana ze sirina bukumpanya wadde naaka era abaana baje ne bangalooza eti njagala nwanireko n'omutire ku midia tumuswaze yabbye sente zange ono yakoze bw'ati ne kasamba ndaba nfuna omukakafu nakitwala tugende era ebyo ngenda maaso ne ngamba abaana nti baneze muntira bwera ntya kubanga nze nwanirira abaana be babbi twali wanene Dubai twalina group yaffe twali tugita Nyondo Squad twalina squad yaffe naye nga tukusesemya byagala batukola ki twalumbanga abantu wali Dubai waliwo amateeka tebikkiriza bali twabalumbanga tetwabakubanga twabatusanko obuvune twamukwatanga tumunyoza bwe tumusako ku mpigu zaffe tumuteeka ewantu mugamba osesema tozesema nakubirako abe waabwe nabawe enamba muteekako sente bweziti paka sente z'omwana nga zikoze eki netumutenda tamba nakola ki nebbi batukutte netukkaa tukaa kati Kasamba nziyo sente talina buzibu katukole ki oyo abeera aganye tumukwata tumusa ku midia nedusala tumukola ki tumunyigamu sente paka wazikola ki wasesema kati sobola kubeera omu ku bantu abalwanirira abantu okuvujjizibwa sente zaabwe ate nange nenkola ki nenkola ekyo era nga banange mulaba skin zaffe nga bwe zifaanana twongera okubajjukiza ku kizigo kyaffe Nyondo Glim tulina products ez'abakyala mpitirivu nnyo tulina ebintu bye tukola bingi nnyo bannange n'abaana abasoma tugenda kugulawo mweno wiiki leero lwakumeka tugenda kugulawo nga ku Lwokuna tubeere nga tutandikira ddala okusoma ababadde okutuwa ku ssente naba recordinga dda era ne mbawana ki nekiraga nti musasudde tubalinze era nenze nenyongera obajjukiza nti n'abaana mubeerayo eyo nenga weebuuza ngenda kudda Uganda ngenda kutandikira wa ngenda kudda Uganda ngenda kukola ki nze ndabye wano abakyala bakola obulimu bwabwe butonotono nenga bubawa essanyu ate ne bajjamu akasente kaabwe tebali ku paniki tebali ku pressure naakola akasente ke naawerera abaana neyezimbira akayumba ke naakola ki nenga gwe omwana oli eyo ku ddungu gy'obonaabonera oluusi tebakusasula oluusi bakusasudde obusente butono obuli awo ovanga ku muntu ayeekozesa noba nga ofuna akasente kano tuno okamaneginga akasente ko wano Uganda sente mwezi wallahi ya Mungu sente mwezi lisinga singa oba otula n'ogamba nti kati kankole kino kanjiye wali kampalapalanye wano kankole bwenti n'osetolinga notaba na waasiwaasi notabeeramu gatima gabi agataagaliza obulogo osanga oli ng'andisawo bizinesi ye nagamba ntunda nnyaanya ne mama Nakajeko naye buli akola ki atunda nnyaanya n'addiba obusente bwatundamu ate n'abutwala mu ssabo okuloga mama Nakajja kakole ki asiraane oba aveewo ani yakugamba nti gwe alina okutunda ennyaanya wekka yeesoze okuzitunda gwasoose baasunda dda n'abaafa bakola ki ate si gwagenda okusuula lwaki oba obisana munno jangu n'omutima gumu wobeera wakuloga weeloge gwe nga gwe nti loga oyite bakasitoma bange okusinga okuloga oli aveewo yita bakasitoma bajjewo n'oli asigaza ababeefu okusinga okuloga okulemesa oli ate nga naye ayina abaana kubanga gy'okoma okumulemesa nawe ofuna bisiraani buli kaseera kwofuna ogenda ku musawo musawo nagamba kati tugenda kola bwe tuti nekyala konkome lwaki ndyogedde liririndirabi okiraba kikiri kirina kkala okirengera erikonkome baliyita batya konkome era konkome nakugamba nti konkome nti oba tosobola kulifuna ffe tujja dikufunira ntolo 11 bwekiri twagala kiri okumanya omulogo aba ne ssente asobola n'okunakanika kayambala agenda aloge munne onaakulaakulana otya nga omutima gw'omubi Katonda ablessing emitima egiri open egiri clean nga tegirina tabu yonna so kati mmwe abadde awo ne mudda mu kulemesa bannammwe nga nemwagala okufuna mukola kyabwere kino ze kyogererawo kaati wabula enkyabasuubiza okubalaga ku mukulu John twogeremuko naye munansonyiwa banange baana bamwe ekituufu nalwala sijja balimba saagala mbeekwekere oba mbalimba eri mu busaagala baweereza era nyina abaana bajja banoonya bunonya loze tetujja kola ku mukutu loze tekano kyatuweereza loze teriyo updates loze teriyo stories eriyo abaana bonga bebakaba bukabi eva babalinze loze haddeyo kitulabe loze haddeyo tobe kigenda mu maaso mu Uganda tobe kigenda mu maaso mu nsi tobe ebintu bibakola tobe ebintu bitambula tobe ebintu webiri okitegera bannange Pozi chila muganda wa Brian omuwala Sarah anatera okukomawo mbadde nga communicating ne bakamaabe finally bagenda kumuta omwana akoleshi akomewe Uganda
era bwe nabanga nkyali nga sina kudayo Dubai tujja kumwenya ku kisaawe tujja balaga buli kimu bwe nabanga akomyewo nga nkyali wano eno bwe nabanga azze nga siriwo nga ndi eri basitame bibona mu receivinga era babalage updates zonna naye nga ndowooza bye baana bama kikimutaka okumanya ekirala naye nga kyekyo ekiriwo n'abalogo omukyala n'abalogo agala kusoma emyaka 7 bamusonyiire baga twakusonyiire ne bamusalirako wedda ali wali apleadinga so n'olw'ensonga eyo tubeere abantu abamanya nti okalya ddakadda buli kyokola nawe kijja kukola ki yaddira omwana wamwe n'amusibira mu kagwe ne kabeera ng'akaki nga kakeegi naye yali nga yamuteeka mu kkomera naye omwana abeereeyo omwana yali alina bintu byali amukoze omwana nga yawunga naye kati omwana yagenza awo nampola mpola n'abaana basenga kati saazi nali sibali oke Beniti amukwasiza omukono gwe bati ogw'ekyuma gana amayala namempati bina byabadde yeeteekamu embeera ndise omukwatako okitegeera naye kati yeebuuza emyaka gino gigenda okusoba omukazi emyaka 7 omukazi aza okufayo ng'afudde alina agalwaddeyo oyo gw'olaba aza okufiira mu kkomera oyo omukazi obutasmatuka sala kwogera bubi simusabira bubi naye omuntu omubi naye yeetaaga kibi teri muntu omubi yeetaaga kintu kirungi nawe beetaaga kibi nga naye bwakwagaliza ekibi naawe mwagalize kyakwagaliza kyobala nga rozeti siroga naye nange nkuweereza ekyo kyompadde kyompa kyenkwa ne mufaafagana soogera mu kyange gade faafagana nange kyompadde kikuddire naye nga sijja kwata kyange kola ki kwongeramu kuba si kirungi mikono gyo kukwatira muntu mulala mu ddagala kirungi kituufu bw'aba akuwadde muddize byakoze eki byakuwadde lwaki weetikka omugugu ogutali gugwo omugugu gwe yakutikka gw'olina okwetikkula n'okola ki n'ogumuddiza n'omuwa omugugu gwe tomwongera birala nawe bwe guba gwa mayinja awulira obuzito bw'amayinja bwe guba gwa miti awulira obuzito bwaki padde kaswiti kunoona nawe kanuune okawulire bwe kawoomerera kitegeera so asabajjaga oli tuddawo tuddewa gana batoke fa bagerimira balagekaawo liri ettooke ekyo lyaki twali erimira neryo liiryo tulidde muno amatooke okufaako obufiso tetuli kutrespasinga n'ekikajjo kiri tusobola okukimenya tukirya kitegeera tuli balimi tuli bakozi tufumba sabbuuni tukola biki byonna byogenda kujja nyongera obbakola ki batangazaamu mpozi n'abaana basevinga nange ku by'ettaka banange temuggwamu maanyi mwongere okusevinga akasente kammwe nozeti sirya ssente ya mwana womaleyo bwe paba gwe nga nkola ki nga nkuwa ebibyo womaleyo bwe paba ng'obeera ng'otidde then kuŋŋaanya n'omuntu gwe weesiga bwe mumala okumalayo ssente jangu tukulambuze we tulina ogambe nti wano nsiimyewo wali nsiimyewo then tukole tutya tukuwe ewantu wo njogedde nnyo ate nga kyolina okukola kyakwogera kukuba mudomo bwe kiri saawa zino eri abatasobola kwogera naye bw'oba nga osobola okwogera nga mukama akyakuwadde obulamu n'eddoboozi olina okwogera ennaku ezo obadde njogera yogerako yowulira otya kati sinateera bulungi nnyo munda munze kuba nga nkyewulya mukembeera naye era kale twebaze Katonda olw'ekyo amiina katubasiibule nenga ebyokya bikyajja mumbuuza kyekiriwo ebyokya bikyajja tuna batya stories nnyingi ezirimu okuyiga mumanye ekigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda ebintu bingi bannanga tanaayitaayita yakola ki yatenda nnyina okufumba kazoge musiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh astaghfirullah kanusibula abalega fabanye ndo media bannange mubeere bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh astaghfirullah ate ekyo kijjiddewo